Tuvaayo ate waliwo namwandu alaajanirira abakulu mu gavumenti okumutaasa ku baana babba abamulisa akakanja nga batuuka n'okumugoba mu maali ya bba nga kati apangisa muzigo. Mu kiseera kino yaddukira Mbalala okuva Emitooma. Namwandu wa Kabaliga nga Constance Pali amubona nga mutuuze Emitooma nga abeera mukozi gwe yajenera abaana babba abo abakyala abala okumwefuna entomugo mu kibanja n'okwagala okumuteekesa emikono ku mpapula kwejefoba n'abaana basatu babeera mukazi go ku kyalo Nyakizi Mbalala ategeezezza nga Bobu yafa mu 2022. Naye omusajja yali akoze ebintu bye nga byemalira nga buli omu atunga paati ye yalekayo buli omu amuwadde paati ye naye yange neje nagurawo yange nga yange nyina n'endagaano yaayo tebaagala ngikwateko. Agamba nti okuva olwo abeera mukuuza nga tukanogera mu kooti yamuwa olukusa okulabirira ebintu bya bba ne bamuteesateesa. Namwandu ategeezezza nga bwayagala okumuwa ebintu bya bba ng'obujuvu kyokka abamuyiga yabaagala bamusalireko mu kifo ky'okubeera nga yagabanya. Kooti tikyanguhi okuza omu kooti ninkushaba buzima Prime Minister Nabbanja na ninkushaba buzima ng'oreebe okuntandikira omu kooti ngy'omulamuzi Kavuma nyine ho kurara tinyine kyo sina kyakurya sina wensura sina kyonna kyenyina ndi muzugo omukazugo bwekenturamu banjako ebintu byange nababitwala sina kyakwambara buli omu yena yampeereza ki yampeerezaako okwambara. Ategeezezza nga mutani wa bba John Tebekine yavaako obuzimu yatuuka n'okuzimba mu kibanja kye baamuwa. Baagala byonna banzigiremu ddala ntambulire ddala ngende ntandike kati amaani gange wentuuse sikyasobola okugula ettaka kubanga gagweredde mu baana bano nga bakyali bato nga mbakolerera. Twogeddeko ne Tekibine olukomolesi munaategeeza nti bamusiba ku matugambuze okumulisa engo agambye nti nnyabwe bamuwa ebintu byokulya ente n'embuzi n'abitunda. Ortochi ejesa no twabagana kare kana abahingira abintochi nangwe tubeyi ndetse mwire zakwado mucyabano cyo twayo turo bafutwana ngana tengidya nabwe twana nkire obiyo musakarija no cyo maya twahuira. Ndebekine samudo okutunduza namwandu kubaza afiro ebintu bingi olw'emisango gye batunga nagyo. Ali waswa yakusakidde Green ku Awukede TV. Webale nnyo Ali Uwaswa. Ate bo abakulira ekifo ky'ebyobuwangwa ky'obulambuzi n'obuwangwa ekya Mubeya balaajanidde abakulu mu gavumenti ssaako ne bamusiga nsimbi okuvaayo okukulaakulanya ekifo kino kubanga kya nkizo nnyo mu byenfuna by'eggwanga. Nabyo katubirabe mu bujjuvu. Ekifo kya Mubeya Culture and Heritage Site kye kiriko ebiyiro bya Mubeya, amayinja ag'omuwendo, amazzi agakulukutanga gawaganya mayinja wamu n'emiti egiriko empompogoma. Ekikifuula ekyenjawulo. Kino kyatongozebwa Obwakabaka bwa Buganda ng'ekifo ky'ebyobuwangwa n'obulambuzi mu mwaka gwa 2014 okusinziira ku Judith Natumanye akikulira. Naye tukyalina omulimu munene okulaba nga tukikulaakulanya. Ekifo kino kikyetaaga mu ssente tusobole okukiteekako ebifo ebirungi ebiwummulirwamu tusobole okitumbula. Ono agamba nti yadde endabika yakyo yanjawulo era esobola okusikiriza abalambuzi kyokka gavumenti tefuddeeyo kukikulaakulanya okusobola okulaba nga kituukagana n'omutindo. Gavumenti omulanga nti naffe nga bwe baatuwa ekitongole kino ekyobuwangwa n'obulambuzi tusaba tutambule ebifo bino basobole otukwatirako tubikuume butiribiri abantu basobole okumanya nti ekifo kino bakiyita gundi nga Mubeya erinnya eryo lwaki lyajja Mubeya kirimu birungi ki. Kezimbira Banja omu ku baddukanya ekifo kino alaajanidde abakulu abavunaanyizibwa ku kifo kino okukiteekamu ssente okusobola okulaba nga kikulaakulanyizibwa olwo kiyambeko mu kwongera okusikiriza abalambuzi. Ate n'obulambuzi ssente nnyingi eziva mu bulambuzi. Omulambuzi bwajja ow'ebweru wa ssente endala gendako kusuzibwa n'owawano wa ssente endala. Tukirage ensi ekitegeere kyabuwangwa gyekiri si bya leero. Agala abantu bategeere nti obuwangwa kyekintu ekikuŋŋaanya kye bayita obuvo oba n'obuddo. Ewaka tugenzire ntubuhagukaho n'obumu
twabala kumanya ekikutuyita. Buli enkomerero ya mwaka abantu ab'enjawulo abettanira ebyobulambuzi n'ebyobuwangwa bakuŋŋaanira mu kifo kino ku mikolo egy'okumalako omwaka. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Webale nnyo Ivan Lubega. Katumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo. Crimside Junior School Namusera yessomero ly'omuzira mu bazira 27 liri Wakiso Town Council kilomita emu yokka ku luguudo lw'Ehoima okuva mu tawuni ya Wakiso. Ly'abawala n'abalenzi tulina ddene boodi ate nga lyawandisibwa ne minisitule y'ebyenjigiriza ne UNEB Center namba tugirina. Omwana abeera mu mbeera eyeyagaza abasomesa tulina abalungi MDD ne sports tubisoosowaza amazzi n'abasanyalaze tulina mu bujjuvu emmotoka ezitambuza abayizi weeziri ate nga byebisale byebyo by'omuntu wa bulijjo. Leeta omwana wo tumugunjule ate nga bwe tumuteekateeka. Essimu yaffe erina oti 782 183 oba noti 7 183 oba email jingoalex@gmail.com. Crimside Junior School Namusera gy'oba oleeta omwana wo tumugunjule. Tosoma ku Bukedde TV. Bano tasobola yadde okugamba omwana nti leero k'otasabye togenda kulya mmere. Era ekyaliyo omwami akyalowooza nti okugunjula omwana kwa maama we kokka. Nze mbawulire sisobola. Natunula bwenti nenoonya ne kojjawo omwana ne kojja nga simulaba. Taata munnamawulire nga wuuno Seeguya atakuteeko n'olunaku n'olumu atambuleko n'omwana ate obuvunaanyizibwa obwo n'abusindikira gwe maama agamba nze nina obudde obunaatuula n'abaana. Bakyala mwe basaale mwe mulina okuba basaale mu kubuulirira abaana ne bwe mwogedde kati nange ndabanga ali mu kirasi agamba bwajjangu olabe muwala bujanguja. Abasajja bakoze batya Naalongo? Creating obudde Seeguya tukimanyi munoonya nnyo ssente emisana n'ekiro. TV era nga bulijjo tukomyewo ne program pakasa buli lw'oteeka kasitoma ku mwanjo bizinesi lijja kutambula. omuli ebinnonogo n'okutendekebwa. Ekintu ky'owa bakasitoma kibe nga kya mugaso kiri ku mutindo gw'ensi yonna ng'ate nawe okifunamu bulungi ssente. Tuli ku Malayika Vocational and Business Institute. Ofuluma ng'omulimu ogulina mu mikono. Kakati ate omutindo bw'ogatako ebbaluwa kiba kiyitiridde. Bw'omukaaga ssaawa 2:30 okutuuka 3:30 ez'ekiro. Yunivasite yali egenda kumalira budde. Bwendi wano ebyemikono seetaganoonya mulimu. N'omuweereza omumbejja ndagirira. Tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okweteekerateekera omwaka 2023 nga weeyongeddeko omutindo. Bukedde TV1 bawagiddwa Director of Industrial Training DIT yaweebwa olukusa olw'okuteekawo omutendera ku masomo 8 aga pre-vocational DIT promoting employable skills. Ng'otandika omwaka kyamisana ki ky'otegekedde abantu bo? Ogera ku kintu kye bayita okufumba embaata. Sande eno tosubwa nga teyiga okufumba embaata. Ebadde yakulema olw'ensonga ezitali zimu. Ebirungo bino olina obimaalinga obuki. We call it marrying the ingredients in cooking. Ku ssaawa 6 n'ekitundu ez'emisana ku Sande eno tosubwa. Tukwebaza okuba ng'okyekumidde ku Bukedde TV1 tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko mu ttuntu. Nkiguddewo n'akulira bayimaamu mu Uganda Sheikh Slimani Kasule Ndilangwa asabye abasiraamu okwewala enjawukana ssaako n'okwewala ebikolwa ebiyinza obbasuula mu buzibu. Okwogera bino abadde mu dduwa y'omugenzi Hajjati Fatuma Kaliga Reza. Bino kubyogera abadde mu dduwa y'okusabira omugenzi Hajjati Fatuma Kaliga Reza ekisangibwa mu Makindye Ssaabagabo nga yeetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo okuva mu ddiini y'Ekiyisiraamu wamu ne bannabyabufuzi ng'era omugenyi omukulu abadde Sheikh Slimani Kasule Ndirangwa Supreme Mufti eyawummula nga kati yakulembera bayimaamu mu Uganda. Bwe mwogera abantu bano bawulira abasiraamu muweerera abaana mutuyambeko mu kiseera kino ebintu bibi. Wadde mubaka yatugamba ebimu twagwirize musibeesibeemu n'abaana abawala kuba ndaba abakyala baba baseeka abo nga bakaaba. Tulina obusobozi bungi nnyo okubeera ettwala ebyera. Olwaleero nayitiddwa mukwano gwange Mariam Kaliga
nga twatula naye ku lukiiko oddukanya omupiira mu ggwanga lino mu biseera ebyo yali mukyala wa Democratic Party. Nnyo abantu bonna ababaddewo ku dduwa ya maama wange Hajjati Fatuma Namuli Kaliga, nebaza nnyo ba Sheikh Mapesa, Sheikh Mbirangwa, Sheikh Kazibwe, Kadhi Wantebe, mwenna mwebale nnyo okubeerawo. Wanaakulira ettwale lya Makindye Ssaabagabo Sheikh Ismail Kazibwe asiimye bamulekwa olw'okutegeka okusabira bakadde baabwe era n'ategeeza nti bakakatako okusabiranga bakadde baabwe. Allah yajura abagazize kapuli zaabwe azibateremu ebitangala azibafuulira ebifo by'omujjana. Siramu tukubiriza nnyo okulima. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu ntero kitegeeza abantu. Sheikh Ndirangwa asabye abantu okusabiranga abagenzi era bafune ekyokuyiga mu kufa olwo kino kibayambe okwongera okwekuba mu kifuba n'okudda eri omutonzi waabwe Allah. Abaana b'amaka gano, abakadde b'amaka gano, mikwano gy'amaka gano, bayimamu b'amaka gano, mbakubiriza nti mwongere amaanyi mu kwagalana n'okuyunga oluganda. Temugeza ne mukutula oluganda. Mu ngeri y'emu Sheikh Ndirangwa asabye ebitongole by'okwerinda okwongera okwekuba mu ttooke ku ngeri gye bakwatamu abantu be bateebereza okubeera abazzi b'emisango. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Tukwebaza okuba nga obadde mulayi mulungi owagataliko mu ttuntu. Njagala okubasiibulira wano ate mbaagalize weekend ennungi. Tugenda mu programu eyaddaawa ate oluvannyuma tugende mu programu oluyimba lwo. Naye tubeerabira nti ku ssaawa mu yakawungeezi tulina agabutikidde ku ssaawa nnya nga bulijjo agataliiko nfuufu. Nze Sharifah Namuyomba, siba bulungi.